ogwateekebwamu mu kalulu k'ekawempe mungi nnyo era General Museveni alayidde okukola kwabo bonna abaali omusimbi ogwo mu ngeri y'okumuwudiisa. Kale munnange Aaron Kiiza era ku nsonga y'enguzi n'obubbi obuli mu ssiga eddamuzi Erweru naye atabukidde abalamuzi ku nsonga y'emu ate nga ye Muhoozi Kainerugaba amaze okutubuulira ani gwagenda okuzzaako mu kuwamba okutwalamu basement ye mu kibiina kya NUP. Mohamed Nsereko bw'atyo munnange amaze okumulisa n'ekibiina ekipya 2026 agenda kujja munnange nga ayagala ntebe ya ggwanga. Ate Sale agamba nti ayagala obwerufu ku ani nannyini ttaka eriri mu Kampala akooye okumusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo. Ayagala kumanya era n'eggwanga lyonna limanye baani bannannyini ttaka eriri mu Kampala. Kale munnange ebyo nga bwebiwulidde awo muganda wange bwe tugenda okubeera nga tutambulira kulamusizaako gyonna gy'oli era gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo. Ekirango waliwo omwami anoonyezebwa era nga ye Deus Akambikira. Deus Akambikira yonna gy'oli tonemesa ssente jangu eyoleke tinze bannange Deus Akambikira era nze inginiya mu masannyalaze kubanga Deus Akambikira ono inginiya mu masannyalaze ate nga yakolako mu Local Construction Company eya Local Construction mu myaka egy'ekinaana paka 2021 bitumumanyiko ebitonotono era nga okusinziira ku kunoonyereza nti alina brother we ayitibwa Bat nga yalinga akola mu tour and travel era nga Deus Akambikira ono okusinziira ku kunoonyereza bamuzaala Bunyaruguru era nga n'ekitabo yakolako kugombolola ye Lunyaruguru awo Ebunyaruguru si Lunyaruguru wabula Ebunyaruguru kitawe wa Deus Akambikira era nga Deus Akambikira engini ya masannyalaze brother we ayitibwa Bat naye yakolako mu tour and travel. Okay munnange tewerabira aba maintenance palace ku solar systems n'ebyamasannyalaze n'ebyamazzi byonna okukosa ne tiimu gye balina esobola okuyambako binstallinga ate Hillside View apartments gye ziri nnyo wali ku kasozi ejjanyi ku kyaki Entebbe Road kasootuke Kajjansi Namulanda oba Kitende buuza Hillside View apartments bwe ziri nnyo awo Timo Property Consultants Limited bano bo batunzi battaka ate baguzi battaka balina amayumba ge bazimba edda okukosa ne construction company esobola okuyambako okuzimba ekizimbe kyo. Kale batuukirire era bajja kukulaga emirimu gyabwe gyonna aba Timo Property Consultants Limited. Ate mmwe abalwadde temufa na birwadde bannange waliwo Dr. Orade abamugezezzaako bamwasimula bugulu kwegamba kyentegeeza nti bamutiira ddala ku ngeri gyagezezzaako munnange okubayambako ku birwadde ne speed kwe biwonera. Dr. waali era gwalina ebirwadde munnange ebyenjawulo pressure sukaali simanya prostate simanya amagumba ennyingo zikuluma n'ebirwadde ebirala bingi ennyo omutima. Dr. waali cancer kisinzira stage kwali kale Dr. waali asobola okuyambako akoze research bannange bagamba nti omuto gy'amanya enkuba gyetonya kakati leka kubeeranga omuto naye gezaako bonnange okulindizaako n'ewalala baleme kulimba. Waliwo abamu abalimba togendeyo tokozesa bino tokozesa biragala bihambo siba tokola otya gezaako asika obulamu tassa mukono baleme kuwa biragala bikuweweezako bweweeza nga buddamu paka kulinda kufa ekyo tekyukyagala. Kakati munnange ali Haji Moses Kigongo kati tuli munnange ku banene mu NRM era nga ono ye taata wa Nambi Farida gwe bamegga akalulu gwe bakuba akalulu mu kwebuzaabuza ne basalawo bakole kifiiriza tikaye tugende akalulu bakasazeemu tukole kifiiriza
era munnange okukakkananga bagenze bagamba kugoba tabula ko kyakusuuza. Kakati Alhaji Moses Kigongo bwatyo yabwatusenga bbomu mu maaso ga Museveni era nga akulembeza mukozesa butya obuwumbi omusanvu 7 billion ze baakozesa loose eyo yonna Jeno Museveni ng'atunula bw'ati nti obuwumbi musanvu bwe mwakozesa kati loose eyo nejja etya. Era n'agamba ne muteeta abasirikale bajja ati ne mubayiwa ekawempe ne mulemesa muwala wange okuwangula akalulu. Okay. Obafa twalyako ku musanvu obuwumbi munaatubuulira. Naye era amaze n'ayogera baani abaalya zagenda mu nsawo z'abaani era Jeno Museveni alayidde agambye okay kale Namyalo ye naye bw'atyo atula bufufufu bweyise sasa nze mmanyi nnyo ghetto tofaayo akakasa Alhaji Moses Kigongo bali mu kwekazaakaza baamala okulya obuwumbi omusanvu. Kakati munnange ono ye NRM Vice Chairman Alhaji Moses Kigongo kigambibwa okuba nti munnange bw'atyo yabadde mukambwe nnyo yabadde munyiivu nnyo eri Jeno Museveni nga basisinkanye olw'okuteeka amagye ga Jati mu kalulu ka Kawempe North by election. Kakati munnange kigambibwa okuba nti ensisinkano eno oba confrontation mulumbye maaso ku maaso amutunuulidde bw'ati anti kati ffe abamu babeereyo Save My Job Police ne kati bano bo balina endagaano za mituza ze baakolanga tontabaala kubanga Alhaji Moses Kigongo nga abadde ku lusegere lwa Museveni okumala ebbanga abaala bonna babakyusizza naye ye ali awo bayinza okuba baaluga bonna. Sawa yabagamba muli awukana eddogo lyo litambulira buwono bwe mwawukana muwedde. Kakati abo tebateŋŋana bwe bati era bo basobola n'amaloboozi okuwanvuwamuuko oba oli awo. Kakati munnange baabadde mu SEEK mu lutuula lwa SEEK lwa NRM era Kigongo eno bw'atyo n'alumba Jeno Museveni maaso ku maaso n'amutunuulira bw'ati n'amugamba ssebo muddira mutya amagye ne mugayiwa agajja ati mu kalulu k'e Kawempe mugayiwayo mutya ne muleetera abantu okutya n'okutukyawa batukyawa edda mukimanyi tugezaako kubaza mitima. Kathani Kusasira ye yagamba nti bageza kukuza abantu mitima. Kakati n'amugamba nti Farida Nambi muwala wange ne bamumegga akalulu. Kigongo munnange bw'atyo yabadde ategeeza Jeno Museveni nti Nambi muwala we yabadde mbu Nambi alina obuwagizi alina grassroots support okusinziira ku nsonda ze balina. Jjukira baabalimba nti balinayo abalunzi 20,000 e Kawempe kati babalabala population y'e Kawempe kumpi balaba yonna baba bagizingako abantu bonna ab'e Kawempe bawagira ani bawagira Museveni. Kakati munnange ng'agamba nti loosi eyo oba okubamegga akalulu n'enkona n'enywa naye ekyo kyakikiriza nti babamegga akalulu kyava ku Jati okuyiwa amagye ga Jati. Kati kyebuuzibwa nti abantu kati gende ne bwe bategeka akalulu ne bategeka amagye ga Jati nti abantu bajja gamba kale kati we Nambi ye NRM yali ewangudde yaawo. Jjukira teweerabira nti okubeera omusiraamu wali kyankizo kyobula nga bonna batambulira omwo Kibi Sadaati Nambi Farida mukiraba ne Nalukoola kennyini muganda wange. Kaakati munnange Kigongo eyabadde omunyiivu ennyo nga bali mu SEEK meeting yatadde Museveni ku nninga nti alina okuyita ba security officials okuli Brigadier Damulira wamu ne Major Emmanuel Kuteesa bannyonnyole ensonga ezo ku ani yayiwa amagye eyo. Of course bajja mugamba nti anti mutabani wo Muhoozi bwe bajja okumugamba kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti mu kiseera ekyo Muhoozi yeewaana n'agamba agenda nakubaawa kuba promotinga abo bonna abaakubye ye baayita aba NUP. Kakati era kino nga kyongera okweraga nti okoleka mpozi nga abantu tebakozesa ba reasoning capacity nnyo kubanga kiba kitegeeza nti bwe baba baasindika
abasirikale okukuba abantu kiba kitegeeza nti babasindika kukuba abawagizi ba NUP kubanga be baali baliyo be baali basinga obungi. Singa NRM yali esinzayo abawagizi abangi ate gyati teyalifunye beekuba. Naye okweraliikirira nti abo naye mulaba bonna mu bakube nkola ya kifiiriza. Kakati munange Kigongo era yategezeza General Museveni ku buwumbi 7 bwe baakozesa bwe baasasula ba NRM officials. Era wano n'amenya amannya n'agamba nti omuli Rosemary Senninde obuwumbi 7 omu ku officials balaba ne balamu nga gyali mayibala mu buloka oli suicide yali gyali nnyo. Obuwumbi buli 7 bwe baali bataddeyo twasooka kumanyako 6 naye kakati tuli mu 7. Kakati munange buno baabuteekayo kuteeka moralies, polling agency ne electrologistics okusupportinga kampeni za Nampi. Entambula zonna basi nezisomba eziyiwa eKawempe North basobole okuwangula akalulu. Naye nga ekyebuuzibwa nti be baleese mu baasi bo baba baalidde oba bagenda kuba ku muceeri muje tugende muganda wange obuwumbi 7 munange Museveni bwatyo n'alabika nga naye yabadde anyiiza nnyo ng'amaze okuwulira ebigambo mu mukulu munne kubanga akimanyi by'amazima meereere teri kulimba. N'atunula bw'ati n'amatama bwe gati nga gakankaanirira bwe gati ng'omuntu era akambuwadde bw'ati ng'anyiize agamba yiyi bannange. Kakati Museveni n'agamba nti wano walina okubaawo accountability. Twagala embalirira okuviira ddala mu abo abafuna ssente ezo campaign funds. Twagala kumanya obuwumbi 7 bwakola ki. Museveni akakasa era n'akakasa n'agamba nti nno bagenda kubawo serious consequences for any official who misused or misappropriated the money. Ebigambo ebyazeko byabadde bya Luswayiri. Kati kasitaanyiiga muganda wange taba mwangu. Kakati munange Electoral Commission legal team kigambibwa okuba kati buliriza tugenda mu musango mu nsala ya kooti olwo waliwo okutya kw'amajuka n'omukulangirira Nalukoola tebaamala galangirira kubanga jjukira abo bakigongo boolaba bamaanyi mu NRM ate be bali mu kintu bwe bati akubira omulamuzi essimu n'amugamba lindako. Omulamuzi n'agamba kale kooti adijant. Kakati munange okusinziira ku mawulire ku nsonda okuva mu nsonda ez'enjawulo kalaga nti Electoral Commission legal team yaayo ng'ekulemberwamu Eric Sabiti kigambibwa okuba nti yafuna ebiragiro eby'amaanyi ennyo tisebagezaako okubeera nga bakola appeal, tebagezaako okujulira mu kooti ku nsala ya kooti eyanalifalinze oba eyasazizzaamu akalulu kano obuwanguzi bwa Nalukoola tebagezaako okujulira temujulira era nabo batukakasizza tebagenda kujulira kubanga munnanga omuntu waba campaign leadingidde ku polling station bwe kibanga bikiri bwe bityo twabiraba tewali nnyo obujulizi era tulizwedde ffe akalulu okubeera nga kaddibwamu mulabye mutya bwe bate bwe batutegeeza juzi. Kakati nti era pressure eno yonna yava mu Kigongo ne internal NRM leaders abanene mu NRM ne Kigongo. Electoral Commission temugezaako ne mujulira. Omulamuzi gamba buuti sala buuti. Ai omulamuzi ng'akola ki nga naye awa ensala ye. Kakati munnange nga legal process erabikanga kwegamba ekwatiddwamu ekadikiddwamu ensonda zigamba nti Parliament essaawa yonna esuubirwa okubeera nga egenda kudikiriyalinga egenda kulangirira Kawempe North seat ekifo kye Kawempe North egenda kirangirira nti kyereere kiri vacant newankubadde tegeera kubeerayo by election tebannaba kubeera nga bategekawo by election yonna nga tunatuba kuyingira kalulu ka 2026 kubajjukirira n'emyezi giweddeko egikkirizibwa kuba emyezi 6
munnange tujene election tewabaawo by election tewabaawo okulonda kwonna kugenda mu maaso okuleka nga tutunuulidde kuli kakati mu nkola eyakifiiriza bano bo simanyi kye balindiridde 2026 Kigongo ng'ali mu senta nnyo ekawempaawo kiki kyagenda okukolawo kubanga ye already abajja ati yabaganya agamba muwala bwe yandibadde awangula kubanga Kigongo yamanyi bw'amaanyi wali bamwagala ebirwadde bigenda kukuba abantu bigenda kuva ku bululu ebirwadde kakati munnange era wano mu ngeri ya mukalukalu tajja busera wano mobilizer NRM Hadija Namyalo wayingirirawo mu ngeri yo nga yesesase eri Kigongo era n'amukakasa tofaayo enze mu kunoonya akalulu kubanga njagala okubuulira nze ntegeera nnyo ghetto ate Kawempe yo nogimanyi ghetto yedominatinga voter base nti ngenda kunoonya akalulu nze gw'olaba ati Hadija Namyalo naye embeera ye nange mubuuza tuli waliwa ekyo gajjaatu yatulemesa ate nga ne ansi eba ntuufu okusinziira ku nzikiriza ya Kigongo kakati munange ebyo nga bw'obirabyawo bw'obiwulidde muganda wange kakati abaali akasente bensaasidde naye sibasaasidde nnyo kubanga nabo bennyini bakalya bakimanyi ate Museveni anaatukola ki kaseera kano waali yatunuulira ekintu kimu ayagala kufiira mu ntebe kakati ate tunaba tugira tuti ate wali nga tugira kati batwongere endala tugire era nsuubira okubanga akalulu kano kayinza obutabaayo kituufu kubanga nabano mu mpaaba yaabwe tebawaabira nti baatubba bawaaba mivuyo nga bakimanyi gye gijja okukola ky'okusazisaamu akalulu kati nsuubira okubanga era tebagenda nabo kugamba nti tuddemu okulonda kuba bakimanyi tebagenda kuwangula wabula basobola okukyanga ne bakuŋŋaanya amaanyi ne bakyanga wali 2026 embooko n'eddamu n'ekola ki n'enyooka jat n'eddamu n'ekola omulimu gwayo naye munnange olwedde Kigongo nga tumaze okukitegeera nti ensonda zitugambye nti bano bakubira abalamuzi directly essimu ne babagamba nti koloti electoral commission mukole muti munnange esiga eddamuzi olwedde lyasongebwamu dda nga eriri ly'enguzi mu ngeri munnange ey'okwefaako bokka era bafa ku bifu baagala kubakuza batya kwegamba okunyiiza bakama baabwe era wano Aaron Kiiza ono nga looya wa Dr. Kiiza Besigye era nga y'omu ku ba prominent Ugandan human rights lawyers wetumanyi obulungi ennyo Aaron Kiiza bw'atyo munnange yategeezezza n'agamba nti esiga eddamuzi vundu nnyo ba judicial officers bano baava dda ku constitutional duties zaabwe in favor of their external influence and personal ambition nti external influence nga bwe nkunyonyodde awo Kasimu just hello nze ali hajj kakati ogenda kusala otya muganda wange ng'olina okusooka okukola ki okunyonyola bw'ogenda okusala kakati Aaron Kiiza waliwo omuntu omu yateranga okuŋŋamba wano sooka ombuulire mu by'ogenda okutuweereza bimpitiramu awo ankubira wano essimu halo nze gundi sooka ombuuliremu ku by'ogenda okugira awo sirina nnyo budde bugenda eri ku mukutu gw'okuwuliriza mbuuliramu awo mu mawulire nze ngamba yali badde ngamba Uganda atalagi nkuteereddeko akakadde kaako sooka ombuuliremu by'ogenda awo muwulira buli kimu naye naye abantu nga baagala okwegulumiza kubuuliremu kakati n'omulamuzi alina okusooka okuwaayo ensala ye naye simanyi ekitegeeza babawaayo ku ssente ndowooza kati baba bekusana kugeza ku promotions ndowooza ze babeera bakolerera kakati munnange Aaron Kiiza bw'atyo ng'atugamba nti abalamuzi bangi nnyo
munnange tebakyagendera ku ssemateeka constitution, tebakyali guided by the constitution. N'agamba nti munnange obwenkanya oba ebintu okusalibwa mu butuufu bwabyo ebyo tebakyabigenderako. Era nti bano okusinziira ku Aaron Kiiza agamba nti omuwendo munene nnyo ogw'abalamuzi baasarendaringa dda to orders from above. Baasarendaringa dda tugamba bagonda dda balinda bulinzi order from above. Era okusinziira munnange ku Aaron Kiiza agamba nti ba judicial officers bano bali focused nnyo, batunuulidde nnyo okubeera nga balinnyisibwa amadaala mu kariya yaabwe okusinga okusala emisango mu butuufu bwagyo. Era agamba nti ekyo ne bwe kiba kyetaagisa kuwaayo kusaddaaka ba innocent Ugandans, bannayuganda munnange abankuseere bakuwaayo omulamuzi n'asala naga naawe era oti takaliweeyo mubadde ki naawe bakuzaala nalyo bakuwa essente ogende. Mwawulira omusajja omu ate nga looya mukukutivu, looya mukukutivu, omusajja omu looya yagamba nti tunda ku ttaka, mutunde ku ttaka mulye ku ssente, ojja kufa nga tolidde ku ssente, tunda ku ttaka lyo olye ku ki. Ekyo kiwongera okubeera nga munnange kikulaga ati ekyo nga kinene. Kakati munnange bwatyo Aaron Kiiza nga tugamba nti tetusobola kubeera nga tukaka ba judicial officers okola emirimu gyabwe oba okugoberera ssemateeka oba okulaga amazima n'obwenkanya. Tetusobola kubakaka. Bangi nnyo ku bo beewaayo dda, baasarendaringa dda, baatuta dda, bo baagala bwagazi promotions. Nti omulamuzi kati afudde ku ddaala lino, kati ali ku ddaala liri. Baagala ebyo, tebaagala byatuuka ku kisaakye kubatuukako, tebabyagala. Bagamba munnange kisaakye byamutuukako mwabiraba. Waliwo n'omulamuzi oli omulala ejjinja wali eyali musango gwa mubajje, naye ebyamutuukako mubiraba. Kakati era nga okusinziira ku public trust oba obwesige bwe tulina mu ssiga eddamuzi si bungi nnyo, si bungi nnyo, kubanga tukimanyi bulungi nnyo waliwo n'abalamuzi betusongamu nti kati oyo gundi lumbe lwa kirago. Bano nti bali politically influenced era ensala yaabwe ebeera eriko strings okuva mu byobufuzi. Bayingira dda ebyobufuzi era bano bakozesa bubi nnyo obuyinza bwabwe ng'abalamuzi oba judicial power system munnange ne bagiyonoonera ddala okumalira ddala emyaka. Kino kikula bukuzi gwe tolowooza nti nno kyabadde oba kyatandise jjo, kibaddewo ate era kikyayongera okubeera nga kikula. Kakati nti bannansi ba civilians oba civil society tetulina kusirika. We should not remain silent. Tulina okulaba nga tukolera wamu. We must always paint out the truth and then demand adherence to the constitution. Naye watali ekyo singa naffe tusalawo ne tuwaayo waliwo abantu amu aba afuga yafuga omwavu tasinga musango awo nga tukoze eki nga tugenze. Naye muganda wange bagamba nti agali awamu gegaluma ennyama. Naffe tulina kubeera wamu. Yes, amaloboozi ago amangi ennyo gajja kubaako kinene nnyo kyegakola, era y'ensonga lwaki olaba nti Uganda Atalaaki n'abalala bonna bakeera ku makya ne bawaayo obudde obuli very expensive. Obudde buli very expensive okubuwaayo kati ng'okutuula wano. Anti nojja ogattegatte byogattagatta okusinziira ku biki ebiriwo osobola okubeera nga obiyisaamuuko. Osanga obubaka bweyongerayo kamukamu gwe muganda.
kakati munnange era ku nsonga eyo ey'abalamuzi omanyi kati ye Erweru General Erweru yasazeewo kwanika buziina yasoose kugaana aba LCs eri mu Northern Uganda ne Karamoja n'abagamba temugeza okuwa abalaalo endagamuntu temugeza temubayambako mubaleke muziwe bannansi kubanga ekyo kikulu nnyo kyabategeeza nti mukikalulu kakati munnange bw'atyo ayambalidde era still obuli bw'enguzi agambye aze n'atunnyonnyola enguzi eviirawa ddala wano e Uganda waweefombekedde enguzi Erweru munnange jjukira nti bagenda mu ritayaringa mu Julaayi kati avuddeyo n'atutugamba nti ye akakasa nti ekireese enguzi wano mu ggwanga muganda wange tekiri wala nnyo kiri awo era buli omu waasonze ewali ekiwonya kakati munnange ye olunwe alusonze mu balamuzi aba waggulu top judges and officials aba waggulu n'abalamuzi aba waggulu era agamba nti bano be ba worst offenders bano be bakyasinze okulaba nga bakakasa nti enguzi ebukala wano Erweru yatubuulira naye ate abiyingizaamu wayase kubanga yagambye nti ne mu buliri wabaayo enguzi corruption nti wayase ali mu corruption n'agamba nti abasajja bangi n'abantu bangi balina extramarital affairs outside nti balina obumpwankimpwanki ebbali n'agamba oyo si corruption kale abeera corruption naye tagaana kuzimba masomero oba naye nedda kirabika kubanga abasajja basaasanya ssente balina okuba ne ssente kubanga abalamuzi abo balina abakazi bangi kubanga olaba ne mufuti mubaji bagamba balina abakazi bangi nnyo awasa buli kaseera kati obuvunaanyizibwa obundoozi alina okubba bbe kati n'abalala officials bangi babba era ng'ensonga eva kubaira nti beetaka ku buvunaanyizibwa ndowooza kubanga ensonga y'amaka nkulu nnyo kituufu era omutuufu ennyo ti corruption atandikira awo ddala nti ne mu buliri atandikirayo wayase nti mumumansa nnyo ne kibaviirako okuba nti neeyo nayo nguzi era agamba nti nno nti abo bonna nti kati ng'abalamuzi be mulaba abo tebalinawo moral authority ate kwogera ku nguzi kubanga ate bo bali bubi nnyo nti bano buli kaseera baba bakuŋŋaanya ssente mu bantu era n'agamba nti nno abalamuzi bano oyisanga nti obulamu bwabwe bwe babeeramu tebasobola na kububeezaawo nga boole officials abalala ssente empitirivu ze bakozesa naye ate bafuna ku misaala batugendera ku musaala besisi y'omusaala babafuna ntono naye ate nga bonnange ogiika omusajja alina amaka 15 abasajja obwo bazanyisa abo gwe kubanga aba ayinawo bano abali official nga 4 ate eri ng'ayina muganda wange ng'alina baalina wali omulamuzi eyafa mabega emujjukira bulungi nnyo naye nga kye yakola essiga eddamuzi yatambuliramu mu balamuzi banne bakiba bonna guwezera kumusala mu maaso ng'asaawa busaayi kakati ekyo nakyo kiri awo naye olwo yabadde akyogerako ekyenguzi naye yagaa nti essiga eddamuzi lino naye newakubadde ye naye era jjukira yatugamba nti mu paalamenti ssente bawugiramu mpugira era yabadde amuggyako interview yamubuuzizza nti kati ate ggwe ndaba oyamba abantu okola biki ssente ozijjawa n'alabika ng'eyanyiizeemu n'amagamba nti katonda bw'akwagala akuwa ssente akuprovidinga nti katonda bw'amwagala katonda amwagala era nti ye omusaala gwe gw'afuna gwakozesa ate n'agamba nti ye takama ssente mu bantu kubanga kyaki eri waka era awaka we waasula bw'amaliriza ng'agenda yebaka tebawaayo tetumanyi naye munnange bingi nnyo ebiri awo kubanga naye kakati essaawa eno waali ali mu kaseera akazibu ennyo ak'okwogera kino nakiri oba oli awo tujja kutegeera anti nabagamba mwina kuwuliriza buwulizi okutegeera nti ono kiki ddala kubanga kati awo tujja kutegeererawo bingi nnyo ebyama bingi nnyo
kale munnange ku bye yakola ekasese tetumanyi kubanga yagambye nti see when God loves you he will definitely provide for you. I use my pay, my salary to take care of them. Mbwabo, this is not a joke. I don't need the money of the people to preach because I preach from my home and it's from where? From there, that's where I sleep, in my house. Evedu. Naye, bwatyo n'atutegeeza n'atugamba nti nno abalamuzi bo balya enguzi buli kaseera mbu bebasinga okulya enguzi n'okusinga bannayuganda abalala bonna abalamuzi abo. Erwalo bwatyo munnange yabadde atukakasa tujja kwongera okubeera nga tubimanya, tujja kwongera eyo yonna pressure eva mu kigambo, mu bikolwa n'ebintu ebirala byonna ebiteekebwayo ebiweebwayo mu sacrifice eya struggle n'okununula eggwanga lyaffe lino. Nti kasukaali kaba kakola ki? Kongera okunoga. Nti singa abantu bali basirika busirisi bwe bati bano bali bawoza nti abano baweewe kubanga kifulanga b'omuntu muto kya kyemba bamugamba boogeza n'oyogera owedde gwe sirika busirisi temwogera ku byabufuzi muve mu byabufuzi mugende babagoba ku nswa. Kakati munnange Muhoozi Kayini Lugaba eyo nga tuvuddeyo eri eweerweru n'enguzi. Muhoozi Kayini Lugaba yalabudde era n'annyonnyola nga mu ngeri y'okweraga si kweraga naye mu ngeri y'okwenyumiriza mu kutulugunya abantu akiwuliriramu comfort era n'agamba nti ono omukulembeze mu Nuupu bwe ngenda okuddamu okutwala muki mu basement yange. Yatadde obubaka ku mukutu gwe gwa X Muhoozi Kayini Lugaba Chief of Defence Forces era nga mutabani wa Gen. Museveni. Bwatyo munnange abantu ne bagamba ekiki. Of course ne bamuddamu aba Nuupu. Zabadde ennaku z'omwezi 3, 2025 Muhoozi n'apositinga ekifaananyi kya David Lewis Lubongoya gwe tumanyi obulungi ennyo nga Secretary General owa National Unity Platform. Kakati n'ateekako caption, how many days in the basement for this guy? Nti naku mmeka mu basement muto kya kyemba yeri mu basement ewaka gayo ono zaanaamalayo. Kakati post eno bwetyo neefuna okuddibwamu musajja we Balamu Baruhagara Ateenyi n'agamba ennaku 21 zokka 21 days era nga munnange kino bwe kityo munnange ne kiraga nti waliwo possible abduction targeting opposition leaders. Abductions eziddako era nga zirabika kuba kati oli ateekawo ekintu ng'ekyo ng'akulaga nti akyawamba abalala, akyawambira ddala abalala. Kyajjawambe edi mutwe era n'akakasa ennaku z'omwezi nga 2025 n'atugamba nti edi mutwe yamulina mu basement ye era ali mu kumutulugunya ebyensusso. Bamutwala nga 2 May naye ye n'alangirira. Bamutwala nga April 27 ezijukira naye May nga 2 Omuhoozi n'alangirira nga bw'amulina mu basement ye. Kakati munnange ekyo ne kiraga nti already bakyapulaninga okubanga batwalayo abalala. Tetumanyi oba just kuno okwekaza bwekaza oluvannyuma lw'okulabula oba n'okwetonda okuva eri ssale n'ebyo ebyaliwo juzi aba European Union nga bagenze wa ssale ne Muhoozi ne yeetonda awo tetumanyi. Nejjukira yeetonda kwogera ku bazungu teyeetondera kuwamba na kutulugunya bannayuganda. Kakati bwatyo Bobi Wine ye yagambye nti eno reminder ey'okubeera nti nomunnange bano bagezaako okumenya amateeka n'ebintu engeri ebirina okubeera nga bitambuzibwa mu butuufu bwabyo mu ggwanga lyonna. Era nti kino kireeseewo munnange obunkenke bw'amaanyi nnyo
mu bantu okusinziira munnange ku ngeri ebintu gye bikwasagizibwamu political tension eyitiridde. Naye kale Muhoozi bw'ati bw'abiraba era nga naffe tetujja kugaana, tujja kubitunuulira nga bw'abyogera, naye tukimanyi bulungi nnyo nti obudde gye bweyongera bwe buti waliwo kye bayita okwejjusa n'okwagala okulya ebigambo byo nga tebikyaddayo. Ne kati waali already nze nkirabanga ali mu kwekazaakaza obwekazaakaza kuba akimanyi bulungi nnyo nti already ekifo kyalimu nga CDF yali misplaced, kifo tekyali kiki kuba bamugamba wali tolina kuba mu magye. Ekyo munnange Jerusalem Salehe yakimugamba nti oyo talina kubeera mu magye, kitegeeza talinaawo military science zero. Kitegeeza nti munnange awo waali alina kubeerawo mpozi nga Gen Museveni kwali kitaawe, naye minus kitaawe abatajja kusobola, bajja kumukuba busu bajja kumukuba busu kuba bagezigezi we bali awo, ate bagezi. Kaakati munnange tubadde tukyali awo nga zireeta Mohamed Nsereko, MP Mohamed Nsereko wa Kampala Central eyatutegeeza nti tagenda kukomawo, ng'atugamba nti mu lwokaano lwa 2026 kuba pulezidenti waali nnyo era amaze okubeera ng'ayanjula n'ekibiina kye ekipya, era nti tekakyali mawulire. Kampala Central Member of Parliament Honorable Ali Haj Nsereko Mohamed agenda kuba munnange yeesimbwa 2026 general elections. Era munnange bino byonna wobiwulirira confirmation eno ye kenyininyi bwatu yagenze ku mutimbagano social media platforms ze nasharinga post ye kenyininyi ng'alangirira ekibiina ekipya eky'ebyobufuzi kyaleese kye bayita Ecological Party of Uganda, kye bayita Ecological Party of Uganda. Kakati munnange nti essaawa yonna agenda tandika mass recruitment, agenda tandika okuwandiika abantu baregisteringe abagala okubeera nga beesimbawo ku bifo by'enjawulo abawe tiketi. Naye abantu tebaziranga ku tiketi, naye eyo bandabikira okugizira kubanga abantu bategeera ekintu kye bayita amasannyalaze. Omuntu okwesimbawo ye nga ye yesimbawo n'agamba kambeere independent okusinga okgenda mu ecological bantege ba Ecological Party of Uganda yagambye nti we shall soon roll out our mass recruitment drive. We promise to make this party the largest and most progressive, non-violent and non-sectarian party in the country. Eno party yabwe tegenda kubeera munnange yafujjo nga bimulaba endala. Omanyi ayagala okukuba naye gy'akuba ate akuba mu nnumba mu nju kitamanyi. Era agamba nti yo tegenda kwefaako yokka, tegenda kubaamu kwegulumiza, tegenda kusosola. Mutegenda omanyi omuntu omu yambuuza ekibuuzo n'aŋŋamba naye ggwe olowooza Katonda ye yali talaba bifo binyirira nti Jesus Christ bamuzaalire eyo ne bamuzaalira mu kiraalo yali takiraba? Ne mugamba ola tukyogereko lwaki bamuzaalira mu kiraalo mu busa? Tewaliwo bifo binyirira, wakiri ku busubi wali ku ttale naye mu busa mu kiraalo. Kaakati muganda wange abantu balwanye n'ekintu ekyo, baagala nnyo Bobi Wine naddala omuteekako oyo mwenye wanjaga oyo simanya biki seredde. Ebyo byonna abantu bagamba babimanyi nti abo bali violent, naye be bajja ati ekyo nakyo tetumanyi. Ate omuntu ojoga atoli violent naye kati Nsereko bamumanyi buli kaseera abeera alumbagana Bobi Wine ku mutimbagano. Violence kyesinga eyo. Okay, kale tumwagaliza mirembe ne Ecological Party ye ajje. Kati munnange bwatyo yatuwa kati atagenda kuddawo kwesimbawo 2026 Kampala Central nga MP era nga
eno position agibadde mu kuvira ddala 2011 yayingira parliament nga NRM member ku myaka 40 gy'alina munnange era nga professional lawyer kakati bw'atyo avuddeyo okuleeta ekibiina ekikye Ecological Party. Naye abantu bano bonna betwogerako kati nsereko onono gwolaba yali badde nnyo wa Bobi Wine era babeera banyumya balinyanga mu kimu ne basoma bwe batyo era baateranga n'okkuba emiziki ssimu bonna abo naye bw'owulira nga boogera naye ekizibu ekiriwo nti wano Uganda wakibaita okukwatibwa ensaalwa wakibaita okukwatibwa ensaalwa kati nyinza okukuwa ekyokulabirako nti bw'otunuulira kati nga gy'olisa ennyonyi waliwo onaani mwerabidde oba yaani yesaava yaani atera okubeera nga ayogerera nnyo gy'olisa ennyonyi munnamawulire naye olaba nti kugamba alinga alabanga Ssenyonyi yemuyitako yalaba yakonerayo eri alaba Ssenyonyi alinga ali mu ssente kwegamba ebyo era bibaluma Ssenyonyi abadde wano jjujjuzi kakati bajja boogerera omukumbe kibalumaaga alaba nga oli yalinnya eddaala kati Ssenyonyi abeera mu palamenti avudde mu kusase kati ye leader of opposition abeera mu palamenti atya kati agala yeefule nti amumanyi nnyo agala yeefule nti amumanyi nnyo anti naye byonna tebikola abantu bo munnange babeera bakkiriza dde omuntu kakati munnange abantu bagamba nti olyose n'ojja n'osembera ne weesengeka bulungi nnyo n'odda mu layiniyo ogenda kukakasa ojja kufuna amazima 26 ojja kuba omaze okubeera nga otegeera kati munnange mu kusembayo ndowooza tusembeye ensonga ya General Salimu Saleh. General Salimu Saleh yagambye nti akooye okumusibako nti yenannyini ettaka ly'omu Kampala lyonna General Salimu Saleh era ayagala bakole study ayagala bakole okunoonyereza ani owninga ettaka who owns land in Kampala ani nannyini ettaka ly'omu Kampala yagambye nti buli omuntu alowooza nti nze nina ettaka half ya Kampala yonna yange n'abagamba ekituufu nze ninaako oyikanga 2 tezisukkawo awo maximum kakati njagala tukole okunoonyereza era alina omukenkufu omu gwe yakwasiza obuvunaanyizibwa buno yamutuukirirako mbu edda nti bakole okunoonyereza ettaka ly'e Kampala lyonna balikole ki balikoleko study bakakasaani nannyini wano ani nannyini wano kakati ekyo tulinze muganda wange sigenda kubeera nga nkyogerera nnyo naye already yatukakasizza n'atugamba nti ye e Kampala maximum ayinza okuba ayinako nga yiika 2 mu Kampala mwonna naye oba eriri mu mannya ge kubanga n'ekyo nakyo kirala kubanga abasajja bayaaye eriri mu mannya ge liri kayiika 2 naye kubanga teri tteeka likugamba nti olina diteeka mu mannya go mokka osoteeka mu mannya g'abantu abalala n'abaana balina tetukumanyi bungi bwabwe kakati munnange bw'ati agamba nti ensonga eno eri very serious ani owning ettaka mu Kampala tulina okuinvestigatinga era tukole okunoonyereza tubiteeke mu buwandiike n'obukakafu era amaze okubeera nga nkugambye akwatagana n'abakenkufu okubeera nga ekintu kino kyonna munnange tukitegeera mu bulambulukufu naye sigenda kusukkawo nnyo wano ndowooza ate tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atulaje nga bulijjo weebale nnyo okubeerako Mukama Katonda abakuume.